Tosuulawo profession yo kugenda kukola bwakadaama. Saasira omuzadde yakeera enkya n'akuteekamu obusente bwe n'akutwala mu nursing school n'osoma. Mwenna mumanyi how expensive that course is. Kati ekikupapya olw'okuba ofunye omulimu gw'obwakadaama mu bagenda kusasula kakadde kamu omwezi kyekyaki. Nursing oba midwifery giwe obudde egenda mmala ekole ekuleetere ne ssente z'olowooza nti obwakadaama bugenda kuwa. Kiki ekikutwala ku Alright, mbanirizaako wano ku YouTube channel amanya mage nga bulijjo. Video y'omukyalo ono tugenda kubanga tugimalayo mu maaso awo. Naye omukyalo ono agamba bw'ati. Mbu si kirungi era takiwagira omuntu nga wasoma ng'oyina degree, oyina diploma, oyina masters oba nga oyina certificate. Kale profession yonna gye wasomerera nga mukadde we yakuweerera n'akusomesa. Agamba nti si kirungi okugenda ku kyeyokola obwakadaama. Olowooza ki ku bigambo by'omukyalo ono? Ngenda kubuuza ekibuuzo omukyalo ono. Omanyi abantu bameka abali e Uganda nga balina emirimu gye basomerera naye ng'okuva lwe yamaliriza okusoma tafunanga mulimu? Mwaka ku mwaka emirimu gyabula ngera akadde kano newankubadde ali mu Uganda omulimu gwakola si gwe yasomerera. Okimanyi nti abantu abo tubayina mu Uganda ate bangi? Okimanyi nti oyo omuntu atudde Uganda nga yasoma nga amaze ebbanga nga talina mulimu? Singa yasituka n'agera n'akola obwakadaama emyaka 2 oba emyaka 3 asobola okukomawo e Uganda ye kennyini ne yeetandikirawo omulimu mu profession ye yennyini gye yakola. Omuntu agenda ku kyeyo nga yasoma n'agamba kankole emyaka 2 kubanga mu Uganda noonyeza ssente biganye. Ssente bwenfuna butono, kale newe naaba nfuna akakadde kamu n'ekitundu oba 2. Newaba agenze mu bwakadaama ng'afuna akakadde oba emitwalo 9 asinga gwafuna 4 ng'oli Uganda. N'aguma n'agamba kankole emyaka gyange 2 ku 3 ku 4. Akomawo e Uganda n'atuula mu profession ye nga ye yeekozesa. Mukwano oba tolinawo omuwunyizaamu ggwe eyasigala e Uganda nga bakukozesa ng'ofuna emitwalo 4. Tulinako n'ababadde Uganda nga beekozesa mu profession zaabwe era ne bigaana n'agamba kangende kangende ku kyeyo nkole ate nfune capital nsobole okutegeka ekintu ekigenda okuvaamu kyenjagala. Mbabuulira obwakadaama bubbuludde abantu nga tuvudde mu bino nti wali abafuna obuzibu naye akkiriza gaana obwakadaama bubbuludde obulamu bw'abantu. Tosuulawo profession yo kugenda kukola bwakadaama. Saasira omuzadde yakeera enkya n'akuteekamu obusente bwe n'akutwala mu nursing school n'osoma. Mwenna mumanyi how expensive that course is. Kati ekikupapya olw'okuba ofunye omulimu gw'obwakadaama mu bagenda kusasula kakadde kamu omwezi kyekyaki. Nursing oba midwifery giwe obudde egenda mmala ekole ekuleetere ne ssente z'olowooza nti obwakadaama bugenda kuwa. Kiki ekikutwala ku kyeyoboneebone nga wasoma? Olw'okubanga olowooza ekintu tekikola eyo endowooza nkyamu. You people, you need to think big, you need to think outside the box. Tewali kikutwala kwoza masowaani ga Buwarabu ng'oyina midwifery skills, ng'oyina nursing skills zo mu ngalo. Tewali kikutwala kulabirira na kuweeka baana ba Muwarabu banange nga wakeera ku makya n'obonaabona ezo signature zonna n'ozifuna n'ogenda ku ward n'okola night shifts no training stress yonna n'ogiyitamu. Wali obiyitamu just to end up as a kadaama? Come on guys, come on. Profession giwe obudde egenda mala ekole. Obuzibu bwammwe mubeera on a rush to make money or to become rich. Togenda kufuna ssente nga wakava mu ssomero zenkana nange akoledde emyaka 10 okujjako ng'ofunye opportunity
eyenjawulo ennyo but ebintu mubiwe obudde wenzija neno nembagamba nti at least volunteer and pick the skills with a reputable organization temuwulira wabula mupakuka okufuna visa ne passport okugenda okuba obwakadaama kinnuma nnyo okuwulira omwana mbuno yasuddewo profession ye n'agenda akuba obwakadaama like you went through all that, you spent all those millions of money in the training school just to end up into doing kadama things. I think obwakadaama nammwe mu overratings ennyo babasasulayo sente mmeka. Whatever money kadamas are earning, or sobolozi earning one as a midwife or as a nurse. Okitegeera atenga tokakalukanye nnyo ng'osigadde ku nsi yammwe oyina emirembe oyina family yo n'ebintu ebirala obiwadde obudde tosuulawo profession yo kugenda kukola bwakadaama weewe obudde we positioning strategizing bulungi we branding sente zolowooza nti nnyingi mu bwakadaama ogenda zifuna wanene Uganda as a nurse or as a midwife. Give the profession time, invest in yourself. Tova mu ssomero n'osuulawo ebitabo byo na buli kimu kyo n'odduka ebuwalabu mbuno okola bwakadaama tokikola. Saasira omuzadde yakuteekamu ssente naawe kennyini weesaasire. It is not worth it. Kijja mmala kikole bw'oba waakava mu ssomero biyinza obutatambula bulungi but trust me bimala n'ebikola. It's just a matter of time. Tosuulawo nursing yo, tosuulawo midwifery wo kugenda kola bwakadaama.